waliwo ensonga ng'emu oba bbiri y'abasawo. Abasawo bali mu ggwanga, buli mwaka waliwo okwekalakasa kw'abasawo okutaba kwa mulundi gumu, bintu biganya okutereera. Ate ekirungi gwe oli musawo ate oli mu paalamenti. Ekimu ku byo, waliwo abasawo abakaanira emisaala twagala twongeza. Pulezidenti nga bwe yabasuubiza, abo weebali. Naye leero si be ntunuulira. Ndi ku basawo abali ku level ya internship. Abaakafuluma, abalabi omusawo bw'aba yakafuluma asoma emyaka 5, naye waliwo tubabalira emyaka 6 ffe. Kuba gino 5 gye naye eno ku practicals ze bayita internship nga bali malwaliro, ogwo nagwo mwaka. Kakati waliwo abasawo abagaba bamaze omwaka mulamba, tebabagabanga gye bagenda kukolera internship, n'olwekyo tebakkirizibwa kujjanjaba, tebanayitibwa qualified doctors. Abalala myezi 6, abalala myezi 4. Nga n'ekizibu ekiriwo bwe babasindika eyo gavumenti ebaka allowance gyebawa, kubanga kubako housing n'ebyokulya. Omwana kangeze azaalibwa Mmengo bayinza omuweereza mu ddwaliro lya gavumenti Embaale, tebayinza musindika busindisi yenoonyeze wa kusula na kyakulya, wabaawo ka allowance akawabweba. Ayinza okuba azaalibwa Mbalala ne bamusindika mu Gulu hospital lakyo, gavumenti eba erina okumulabirira mu mbeera eyo. Naye gavumenti yagee teyina ssente za kukola ekyo. Ne wabaawo n'enteekateeka gye nawulidde oba munaagiisa mu paalamenti nti gye bujja baagala allowance ezo ziviirewo ddala nga asoma obusawo, oba bakusindiseewa oba moroto nga bakuzaala mityana, gw'omanya bw'otuukayo weerabirire. And mind you, internship nalo paper. Omusawo bw'aba tagiyise tatikkirwa busawo, n'olwekyo eba part of the course gy'alina okusoma. Dr. Bayiga, nga bwe twemulugunya tusale n'amagezi, kino tunaakikola tutya tukimalewo tutya? Abasawo abalabi kye balina okumanya, abasawo tulina batono nnyo okusinziira ku bungi bwaffe. Naye n'abo abatono ennyo be tulinawo batulemye okukwata obulungi. Kansembyeyo kano bwe bakubye olukiiko lw'abamawulire okubaako kye bategeeza abamawulire, poliisi yabakubye bukubi miggo na tear gas abasawo. Mpozi ne besigaseeko abakola masters nabo baddayo bamuyita senior house officers. Kati ate abo babeera mu ddwaliro nga bayamba ku bano abafuna diguli esooka. Emirimu egisinga be bagikola mu kiseera ekyo, naye tewajja kubaayo kubawa munwe gwa nusu na gumu. Dokita, kino tukiyisemu tutya? Okusooka obuvunaanyizibwa obw'okutemaatema bajeti y'eggwanga buli mu executive era buli mu president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ng'omukwasi w'ensawo omukulu, minisita wa finance amuyambako obuyambi. N'olwekyo omulimu gw'okutemaatema budget guli mu mikono gye ne executive ye. Naye ekintu ekikwatagana ne internship kyatandikira nonna mu mwaka gwaffe 1996 97 mwaka gwaffe okyali muto, naye ne twerwanako era obwekalakaasa obwasooka ffe twabulimu nga tulina bakulu baffe nga Dr. Lyomoki Honorable eyawummula, waliwo n'omusajja omulala bamuyitanga wa Nyangasi, Dr. Nyangasi ali Luzira, ba Dr. Gundi Honorable bali omunsi Chris, Honorable Dr. Nwajira ndoza yali bachelor boy eyo mu North Coast zammwe nga ino ffe twalinga mu Lumumba, of course, which was a greater hall anyway. Akatubagirako ekava baali batuwaayo emitwalo 3 yakufunamu mmere. Manyi omusawo bw'obanga okola oluusi osobola okukola notali yakyamisana, you work trans lunch, ogenda okusitula bwoti omutwe nga saa ziri 10, naye ate nga ate waliwo ekirala ky'oteeka okukola ng'osobola okufunawo obufunyi kadde katono ogende oli akantu olyokoddeyo okole n'ekyeggulu osobola okukimiisinga. Era internship kye kiseera ekisinga okubeera ekyakatuubagiro, kubanga buli mulimu gwonna oteeka okugukola ate reporting, buli detail neeteeka okugikola ate reporting. Ate noffe twalina batono mu kiseera ekyo, twali batonoko
n'olwekyo nga duties osobola okuzikola 24 hours nakolako 48 hours nga siwumudde era nzijukira nasumagirirako mu maaso g'omulwadde nenodinga bwenti nga alina nodding disease kati mu kiseera ekyo bagambira nti emitwalo gyafe asatu bagijjeewo nenewunya nnyo netwewunya nnyo era bakulu baffe ne bajja babali omu nsaabo banuwagira ba Dr. Lyomoki nebagana edda tuteekwa kusitukiramu tuli basawo ne tuteekwa kusitukiramu mu training yaffe tebaatu training nnyo byakwekalakaasa ebyo kuba baatugamba omulimu gwaffe guli nobo olwekyo gugasa abantu ebirala byonna osobola okweresa nosavinga abantu naye bwe kyatuuka ku ekyo tugenda kubeerawo tutya banakugulira ne toothbrush n'eddagala ly'amannyo banakugulira onookola otya toonaabe n'ebintu ebifaanako bwe bityo bwali busente butono naye nga bwali butugasa era naffe twalinga basanyufu okubufuna kubanga after all ne mu ssomero wali tobufuna naye nga bakuwayo asatu obeerabeerawo okwo kale netuwa ultimatum netugamba tugenda kussa wansi ebikola era twabisaawo okumala ennaku ndooza 2 oba 3 ne batugoba nzijukira omugenzi Dr. Gondi yali omukulu by that time Namasaka naye yali akulira mulago yali akulira mulago Dr. Kaggwa Lawrence Kaggwa ba Dr. Kigonya balingawo era yali ankulira ku ward 4C tugenda ntunyonnyola naye nga twali tugambye tukatuterekewo skeleton staff abalwadde abali critical tubakoleko baleme kufa bagavumenti no twabadde tukayana byansimbi kwe twali professional ekimala naye ne bazizaawo ne tugenda mu maaso n'okukola kati no awe waviira ddala simanyi lukweje kugamba omuntu okiraba otya nti bano basawo beetagwa obwasirizi kababeere bannamagye mu training babeerayo naye wabeerawo akawunga wabeerawo emmere mugenda mu training eri rigorous musobola okugenda ne mukola emirimu egitali gimu naye nga olya onywa obeerawo bakubeezaawo naye bwe kituuka ku basawo waliwo ettima gye tutamanyi gye lisibuka oluusi tusobola okunenya abannaffe aba finance bajja kugamba nti okusinziira ku kekeyo bwetu bwe tugenda okukitemaatema ntula ku budget committee naye minister wa health yatugambye nti provision ey'ensimbi ez'okusasula ba intern teziriiwo sente teziriiwo era ffe nga health committee ripooti yaffe teyakubaganyizibwako nnyo ebirowoozo twagambye sente ez'okusasula ba intern bazireinstating parliament is reinstating era parliament eri convinced tuteekwa okuzireinstating parliament erina omulimu ogwo to appropriate okugaba sente eri government si kutematema okuzikakasa tusobola okukola ne adjustment tulina obuyinza obwo tematema negamba nti kino kigende ewaabwe tugamba nti okay kino kisaanye kituukirire bwe kiti ntuwa ne gavumenti amagezi okusobola okuspendinga sente ezo okusinziira ku mitemwa egibagizze tusobola okufissa sente awalala mu kintu ekirala kyonna naye tulabe nti bano bo basobola okutwala emirimu gyabwe mu maaso naye ng'ekyo era tekijjeewo kakuku kali lwaki abasawo banekalakaasanga bwekalakaasa okusobola okuwulirwa lwaki abasawo babeera nga baagala eddoboozi lyabwe liwulirwe osobola okudeployinga poliisi n'amagye ne babafuuyira tiya gaasi mu maaso direct n'okubakuba emigga egyenkaniddeawo abasawo kugamba ekintu kino kijja kwetamu abantu bwe twali emakerere dombo nasanga ovuddeyo nasanga ndozi ovuddeyo naye ojjukira abapoliisi bwe batta abaana era twali zitwakula tetwagalira ddala kintu kiyitibwa police our murderers we shall never forgive you sije jali enyimba zaffe era bwe twali mu internship waliwo wa police eyajja olw'ekkonda lirire twalina nga abayizi nti bano ba murderers baffe era twali tubalaba aleese mukyala we naye nga kikukakatako okumukolako naye ngaera oli omugamba nti mwe muli ba murderers baffe gwe genda omukyala mutulekere
ategeere nti empisa zaabwe envundu kati tewali watalwala ate omukadde alina emmere yetabula gwatta kati ojja kujja osiisinya ettwe osanga omusawo gwewafuuyira tiyagasi mu maaso obwo bweraliikirivu bwe nasinza nga yateekwa okutunga ekiwundu bakubye n'ekyasi obuzibu poliisi bwe batuuseeko nti bakola n'ebintu ebitakoleka nze njagala wano mujjukire omusajja omugenzi wa poliisi yali akola mulimu gwe ng'owa poliisi under command aliyongo bwe bakuba ettoffaali mu mutwe n'afiirawo ako ke kabonero akooleka obusungu obwettumbiza obuli mu bantu poliisi engeri gye bakolamu emirimu gyabwe tekyali professional obasaasira n'obasaasira ndooza ekibasasuza kubeera ne wrath eri abantu kababeere nga abasawo babadde balina ekigundi ekiwandiiko kyabwe kye baagala okutwala eri abo obuyinza okwemulugunya ddembe lyabwe era pulezidenti yandibadde akola statement ku nsonga eyo tosobola kubeera president n'otuulawa mu makaago n'otavaayo sikusindikira mwami ddomu aliko NRM secretariat sikusindikira government spokesman gundi oli aziyani musawo munamu Fono Pondo oyo tomusindika ate mu basawo bayinza obutamulabawo bulungi oteeka okubeera president wennyini nogamba ekintu kino ekikolwa kino kiyimirire era n'anenya abantu abo kubanga omuntu okukwata ekiwandiiko okukitwala okwemulugunya aba akukoze eki aba talina kyakukoze kakati abantu abo oba bazimbyemu mwoyo ki basobola okukola ebintu bisatu okusooka ebyobusawo okubivaamu nebibanyiwa ne babivaamu era wano mu Uganda osobola okusanga abasawo bwemba nga ntambuza bigere mu kikuubo wawawa mbasanga betwasoma nabo abalala baali basawo bagundi ba nurses naye nga bali ku birala nnyo basobozi babivaako dda abasawo bw'abanga tabivuddeeko omusanga bweru amalwaliro mangi nnyo mu US, UK, South Africa osijja kusanga bana Uganda Rwanda Kenya batugamba oluusi abakugu be basanga eri ate nga bawano ne President Museveni yasangako Dr. Obote e Germany atali Boto omugenzi nga is the expert yeri expert nga yatwala n'abazungu niba batuveeko eno ate tubasanga eri nga talina kyakukolera otaka kugenda through the system okusanga munna Uganda munno okukuwa treatment. Nina muganda wange okugatta ku nsonga eyo kuba kugobe tufiirwa nina muganda wange yagenda India mujjanjaba ne bamugamba nti omukugu nga bw'onootuuka oba nga lwaleero ne bamugamba nti omukugu ajja kujja ku Lwakuna yagenda omukugu okutuuka nga bamanyiganye baali basoma bonna wano kati ye dokita omukugu gwe balinda e India bakujja Uganda ne bakutwala e India ne balinda omukugu kyokka nga omukugu oyo munna Uganda kati India ogenzi wala nnyo nagenda okulaba honorable room Nairobi hospital ng'omukugu ava Uganda bava naye eno Nairobi hospital nga Mulago hospital bwebeera nga twali aki so ekyo kyekyokubi kye basobola okukola kugamba diaspora naye tolowooza kaddu mukasa nti abantu baagala nnyo okubeera ebweru wa Uganda. Uganda nsi nnungi by the way yandibadde nsi nnungi nnyo abantu baagala nnyo ensi yaabwe eno okugenda ebweru eyo tutunule kuwe forward ku kino number 3 bwe tunakyogera ku bugezi buli mwaka basobola okukola kwe kukola naye ng'emimwa gibali mu nnyindo ne bakola ne konda epitirivu awo tebajja tujjanjaba bulungi ndoozi okitegedde so omulanga gutukubira gavumenti era nga tulina obusobozi ng'ababaka ba palamenti okukola ekisoboka mu busobozi bwaffe okwoleka gavumenti kino ekituufu ekyokukola naye bwe beesigaliza obuvunaanyizibwa okukola ekituufu kye tuba tubaadvise okukola nti 1 bwe gabeera nga amasomero g'abasawo mangi bakole control ku basawo bameka abasobola okubeera trained ate twetaaga bangi okusinga abafulumya nanti tosobola ate kufulumya bwotwasapoti nange ndeetayo ekiteeso ng'onookizaayo mu kale nze ekyo nja kizaayo ekyange ojja kizaayo nja kyerabira waliwo emabegako wali security yalina short form sente zaayo
president n'alagira ne batema ku education ku health ku agriculture zonna ministry zonna ne bazitemako batuukiriza obwetaavu bwa security. Mu kiseera kino nga tulina obwetaavu bw'obulamu, lwaki mu parliament temutema kuwaakiri ku ministries endala zonna ne muteeka mu ministry y'ebyobulamu? Ekyo kisoboka, naye omulimu gwaffe gubeera gwakuwa amagezi advisory in nature. Era nze nzijukira saali na mubaka wa parliament nali ku DP ku press conference ya Democratic Party. Nengamba by that time nenga nti na tutunulira engeri la kwena gye lya temamu abantu n'abajjako emimwa abala. Nene ndite kiuzenga nti bwe kibeera nga kyetaagisa butawa ministries zonna sente. Sente zonna eziriwo ne tugamba tuzitadde ku lwana lutalo luno mu mwaka gumulu gwewo. Kibeere guli leero lyakwata nnyo akati. Kubanga lyava na mu opposition. Ne bagamba Dr. Bayiga asaze ddiiro. Wali mu parliament nezisaaliyo. Ne kikwata nnyo akati. Nagenda okulaba nti mwasala ssente ezo era olutalo okusobola okunyenyesa olutalo. Era lwagaanirawo. Era twali ku DP press conference ne Professor Bill tugaanira kati ekisigadde kakati kuteesa nakkonyi. Banampulirazi bikulu baawulira naye bibasobedde. Anyhow, ensonga esembayo ye yokola planning. Abanaffe abali mu Ministry of Health tubabuuza bani abakola plans zammwe, human resource planning. Mubeere nga mumanyi abasawo abasoma, abasawo abamaliriza n'abasawo abagenda okuyingira mu mirimu. Ulero waliwo ekirowoozo President Museveni kyayogerako nti Health Center 3 ge malwaliro ag'amagombolola gandi badde gasobola okubeera neki n'abasawo ba doctors. Yes, why not? Bwe twabadde Katovu Engogwe Health Center 3 twajjanjabya abantu 800 mu nnaku 2 wamu ne Dr. Kiyengo ne Dr. Omulala mwerabidde erinnya ne tusala hania ebizimba ebyandibadde bibita abantu. Nze nkukakasa abantu baffe bandibadde balamu, bandibadde bakola nnyo, naye kale intervention ya nnaku 2 record 800 people nga balwadde ne bafuna obujjanjabi. Kakati emirimu egy'obujjanjabi gavumenti etandise okugivaamu bulekwe egikwasizza abantu ba mwoyo gwa ggwanga. Akasembayo nga ngende wa Honorable Dombo bano nawulyako nga baga internship nti oluusi tebalina malwaliro gamala. Mmwe abali mu private lwaki tebabawa ku amateeka gammwe gagamba ki? Omusawo bw'akolera internship mu private hospital taba musawo? Basobola okukyevaluating ekintu ekyo kubanga mu private health facilities ojja kusangamu ba consultant era nga basobola bulungi nnyo okumonitoringa omuntu n'okulaba biki byakola. Naye ekiri ku government amalwaliro amanene aga gavumenti n'amalwaliro amanene aga private, for instance Zambia Hospital, Lubaga Hospital, bayintani bagenda era babasekendinga agagali ku level yo galeke naye ngamba agammwe nakyo kyandibose kubanga ojja kusanga ng'omuntu asobola ate okufunamu ekinyuso ekisinga obunene. Omanyi bw'ate bw'obeera mu private ate ethics zibeera wagguluko kubanga it's business osobola okubeera ng'ojjanjaba naye ate ng'oli wakawowo okuba okusinga n'oyo ali mu gavumenti alindirira omusaala guli wano oteekwa okubeera nga okola contribution ku musaala gwo directly. N'olwekyo ate kyetuba tusobola okubateeka mu kiyinza okubeera ekyawaggulu n'okusinga mu gundi. Kangende wa Honorable Dombo olowooza gavumenti ebeera naye nekyo nkikutumye kitwale ku floor ya parliament mwe abalina private facilities ezitali nga zino eza mission hospitals namwe baba basawo. Honorable Dombo gwe mwogezi wa si mwogezi communications director wa NRM, bonna aboogezi ba NRM ono mukama waabwe. Ensonga eyo mugirowoozaako ki? Abasawo gwe gulinga omutima gw'eggwanga. Bwe tunaatandika nti buli lwe boogera ku nsonga yaffe tubakola kiri kye wagambye naawe kye weewuunya, poliisi nebakuba bukubi miggo na tiya gas, tetulina ngeri ndala gye tuyinza kusolvinga kino once and for all? Mwami Kaddu mukazi obwavu bubi kubanga tebukumanyisa akwagala abantu mutandika okwerumaaluma naye nga byonna biva mu bwavu. Kaakati tovola abantu Mwami Museveni ono alina ebigambo byajja asomesa ebimu nali sikkanya naye nga tuli mu palamenti naye
ebbanga lyemaze mu bukulembeze ngenda nzikiriziganya naye alina ekigambo kye yatugamba nti seek ye first the household income and everything will be added unto you. Ekintu ekyo yali akijja mu bayibuli sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda naye ekyo n'akijjawo n'agamba nti sooka onoonye ensimbi ezawaka omuntu abeerera ensimbi mu nsawo omuntu oyo bw'anaabeera n'ensimbi alyoka anoonye ebirala kakati omuntu w'abeera obulungi ng'afuna ensimbi asobola okuwa omusolo gavumenti nefuna ensimbi ababaka ne bafuna omusaala ogwegasa ne basobola okuweereza obulungi n'abasawo ne babeerawo n'abasuubuzi abatunda ebyabwe omuntu wabeera n'ensimbi abaguzi beeyongera ne bizinesi nerabika naye kino namala kubeera mu constituency yange nenkola nnyo buli muluka nentwalayo amasanyalaze naye nagenda okulaba nga abantu babba mabbe abamu basanga ku muzigiti oba ku kyaki abbi amasanyalaze agayingiza basabba batendereza noga nti esaala zino oba zinaatuuka nga amasanyalaze mabbe naye ngaekireeta ekyo ki bwavu kale njagala nkubira omulanga bano babaka muteme empenda ezinasobozesa okubezesa abantu baffe okufuna ensimbi ezegasa tusobole gavumenti esobole okukuŋŋaanya omusolo ogumala n'okusasula abo beetaanidde okusasula n'abalyake gye bali nabo mubakwatemu omanyi mwami Lulume Bayiga ono mwagala nnyo singa namusabira nnyo abeere pulezidenti wa DP naye esaala zange ne zitakwatayo kijja kujja naye wanakugambye nti yakola press conference n'agamba nti gavumenti eteese nekonyi naye ate gavumenti bweteesa ne Mao yeekalakaasa ekya Comrade Mao tekwali kuteesa naye Comrade Mao yasitula ekibiina ky'abadokita Bayiga kyonna ne yeesoga NRM nakyo kyebakayanira nti you can't be a minister mu gavumenti eri ate nga neno gwe president general w'ekibiina kyaffe bibiri byanjawulo sebo so genda ku nsonga nze nteesa tegenda mu maaso nze nkulungamya badde mutunulidde kakati ebintu nogenda ne bitunuulira ne nga nti naye kuzimba eggwanga kuno kwogamba tunaalizimba tutya kubanga mu gavumenti eri ababbi abalyake abamabaati babakutte bali mu awo tujja kutuukawo kakati mu gavumenti eri abeeyagaliza bano ababaka bano saagala kubageya kubanga nange naliyo naye njagala nkubuulire nti ababaka bano ekintu kye basinga okukuuma obutiribiri ye bajeti yaabwe teri munamawulire teri muntu yenna yadde ye mubaka wa palamenti aliraba ku mbalirira yaabwe era bwe baba bagiisa bwe baba bagiisa bakkaanya bonna ab'NRM abanoonya engule na buli ki bonna bakkaanya eki era ku olwo omukago gubasaza mukaki mukabu kakati njagala bakozese ebyo bye baba bakola bayita abakulembera abasawo mu ggwanga kuba bino tujja kubeerawo no ku BBS telefayina tulombojje naye ngaasa tetugirina obuyinza bwabwe kati ogiweera wano obuyinza bwabwebwa bo kubanga be babaka baffe ffe tumala okulonda wali twotasobola kukola ojja kujja wano ku TV otandike okwerumaaluma naye bo baweebwa obuyinza obuyita minisita bamubuuze bino bibuuzo byabuuza wano babibuuze minisita w'ebyensimbi babuuze minisita wa health si wakiri ebyo byagiro byayanga ku press conference ng'ateesa buteesa kati abikozese nga memba wa parliament bagambe likulu tugenda kubawa sente ye nga memba wa budget committee Honorable Dombo olowooza tolina bw'oyinza okuyamba oba n'okwanguwa okusinga Dr. Bayiga yadde ali mu parliament goli communications director wa NRM ekibiina ekiri mu buyinza
olowooza Mr. President singa ebirowoozo nga byetukuwadde wano n'ogenda bwofuna time n'obimuwa tayinza obibayinga nekitubbulula ati constitution yakimanya nti abantu okubeerawo oteeka okubeera n'amateeka agakukwekasa oba agakusobozesa okukola ekyo kyokola amateeka ago genjugirako gaweebwa bano ne baba n'obuyinza bwa kooti teri muntu mulala yenna okujjako pulezidenti w'eggwanga alina obuyinza bwo bwenkomeredde nga pulezidenti oba palamenti oba akakiiko kaabwe akaweebwa obuyinza okuyita oyo yenna kuba kadize minisita n'amuyitirawo made kugagamba president ye and another thing ku bino byetwogera byonna president ye minister wa finance kyekyo ye minister wa finance naye bano ate gwe omutuukako mangu kakati ensimbi onakubulidde nti zigenda mu palamenti ne bazikola batya ne bawa n'obuyinza okuzikyusa awalala ne baziteeka awalala kati obuyinza obwo mubukozesa ki mujja walala ne muse wammwe kyokka kye mukola badde nsaba kumuddamu katono information gitwala kubanga program yabagunju kyenagambye honorable Dombo ate communication director nti obuyinza obwo tubulina naye bubeera advisory era president Museveni nga minister wa finance mukuu yateekwa okufuna message eyo naye bino ebyoku appropriating gundi parliament eyinza okukikola naye omukulu olukyakugambye nti ate gwe toyogera bwogezi naye n'okuwuliriza owuliriza kikwanguyira minister wa finance oli omukulu Mwami Museveni engeri gyemuwuliziganye nnyo omugambe tufa ekibiina kyaffe kifa ekimbadde wano mu buyinza ne bakitwala olw'ensonga y'ebyobulamu buno oli ikeeka kunizo kakoze n'okugattirako akalala Honorable Dombo nga bwe yakola ku basomesa naga nti abasomesa bange abasayansi mubawe bwe bati ne badokita bateekamu okay kangambe abasayansi tugenga bwe yakikola bwatyo nga mu capacity ye nga head wa ministry of finance tayinza kitukolera n'atuyamba sebo kati nze nkugirwa okujjano njogere amagezi gempa mukama wange okay ate tugaweera mu lujjudde okay naye kakati tulina bye twogerako mu kibiina okay era njagala nkubuulire nti manifesto yaffe ng'ekibiina enkiiko zitula ne bagaa nti tutuuseewa okay kyekikola kyekitakola okay wabeerawo enkiiko ez'enjawulo ezituula nejjuzi twabadde mu kokasi ey'ababaka ba palamenti nga pulezidenti abayise nga bagamba nti mwagala nkole bino naye kino tubikwasaganyiza tutya mu bompempe waliwo essuubi ku nsonga y'abasawo kakati essuubi eryo ne bwototuwa details essuubi weeriri naye essuubi lyaffe lisinga libeera mu palamenti kubanga yeyaweebwa obuyinza njagala babukozese bayite abasawo bayite minisita sinakindi basabe okusisinkana pulezidenti bamubugambe nti ensonga zino kubanga ye omwami wa Mayiga Mwami Museveni abeera n'ebintu bingi nnyo byatamanyi oba byagala abakenkufu bamubuulire okay emirundi egisinga gye mbadde naye bw'abeera ne view naye n'ojja ne superior argument ng'ekola awuliriza era abuuza ebibuuzo ebiwera n'aga nti kino kijja kitya kino wobanga okikoze ekinaavaamu abasiyazi kanga mpe ekyokulabirako juzi twabadde kugundi ku teeka ly'abasiyazi ng'alikomezi ng'agenda kuliza mu palamenti naye nagandi gasina bakuliza twagala tutegeera ensonga zino omwana omuto eyayitwalibwa mu kusiyaga nga teyeyagalidde kakati n'afuuka omusiyazi bw'avaayo n'agamba nti bankolako ebikolwa bino naye aba amenya etteeka kubanga abeera musiyazi kubanga baddeko okusinziira ku tteeka bwe kuteeka naye yabuuziza nti bw'atya nga ayagala aveeyo aloope okay amnesty eyo etteeka bw'alitaddemu ne tugamba nti ababaka ne bagamba nti nedda naga nti tolaba nti kati etteeka liba lireese obutawaana tirikugira n'oyo eyandivuddeyo ajja aloope ate mmwe wano ne muteeka mutaddewo nti obutaloopa nagwo musango kati ebintu ebyo byonna wetanga oddayo ku basawo nga tuddayo ku basawo njagala Mwami Mayiga okwata esimu kubiri Mwami Museveni ogambe twagala kusisinkana faiga ababisoma
ekisooka kiyinza okumwewunyisa ye nakati Mwamayiga yakubye esimu namba ogenda gimuwa eyono agimanyi nekulukukweri kakati bwamala okumusisingana n'amuwa views ze enteesa eyo ebeera nnungi nnyo njagala nkuwulire Mwami Lulume mulina kye mufiiriddwa ng'abakulembeze ekyokwagala buli muntu okulaga nga wali ow'amaanyi so nga ate bw'osoma ebyawandiikibwa mukeera mu kereziya bulijjo abamu bakeera mu mizigiti abamu mu kanisa naye ng'ate ebyo ebyawandiikibwa bitugamba birala ate bye mwebuddayoemu mukola birala kale njagala okukwata esimu okubiremu Museveni omugani twagala kusisinkana ffe ng'abaasoma yino mukubire nze wali ebbali abatulaba bayinza okugamba nti obibalaatiddemu mbadde njayandeteyo ekiteeso ekirala teesa nti Dr. Bayiga ne banne bagambe beekolemu omulimu bwe babeera ready oba leading obatwale omukulembeze bamunyonyole fuluma abalabi omusawo bw'aba yakafuluma asoma emyaka 5 naye waliwo tubabalira emyaka 6 ffe kuba gino 5 giyeri naye eno ku practicals ze bayita internship nga bali malwaliro ogwo nagwo omwaka kakati waliwo abasawo abaga bamaze omwaka mulamba tebabagabanga gye bagenda kukolera internship n'olwekyo tebakkirizibwa kujjanjaba tebanayitibwa qualified doctors abalala myezi 6 abalala myezi 4 nga n'ekizibu ekiriwo bwe babasindika eyo gavumenti ebaka allowance gyebawa kubanga kubako housing n'ebyokulya omwana kangeze azaalibwa Mmengo bayinza omuweereza mu ddwaliro lya gavumenti Embaale tebayinza musindika busindisi yenoonyeze wa kusula na kyakulya wabaawo ka allowance akawabweba ayinza okuba azaalibwa Mbalala ne bamusindika mu Gulu hospital lakyo gavumenti eba erina okumulabirira mu mbeera eyo naye gavumenti yagee teyina ssente za kukola ekyo ne wabaawo n'enteekateeka gye nawulidde obamu n'agiyisa mu parliament nti gye bujja baagala allowance ezo ziviirewo ddala nga asoma obusawo oba bakusindiseewa oba moroto nga bakuzaala mityana gw'omanya bw'otuukayo weerabirire and mind you internship nalo paper omusawo bw'aba tagiyise tatikkirwa busawo n'olwekyo eba part of the course gy'alina okusoma Dr. Bayiga nga bwe twemulugunya tusale n'amagezi kino tunakikola tutya tukimalewo tutya abasawo abalabi kye balina okumanya abasawo tulina batono nnyo okusinziira ku bungi bwaffe naye n'abo abatono ennyo be tulinawo batulemye okukwata obulungi kansembyeyo kano bwe bakubye olukiiko lw'abamawulire okubaako kye bategeeza abamawulire poliisi yabakubye bukubi miggo na tiya gas abasawo mpozi ne besigaseeko abakola masters nabo baddayo bamuyita senior house officers kati ate abo babeera mu ddwaliro nga bayamba ku bano abafuna diguli esooka emirimu egisinga be bagikola mu kiseera ekyo naye tewajja kubaayo kubawa munwe gwa nusu na gumu dokita kino tukiyisemu tutya okusooka obuvunaanyizibwa obw'okutemaatema bajeti y'eggwanga buli mu executive era buli mu president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ng'omukwasi w'ensawo omukulu minisita wa finance amuyambako obuyambi n'olwekyo omulimu gw'okutemaatema budget guli mu mikono gye ne executive ye naye ekintu ekikwatagana ne internship kyatandikira nonna mu mwaka gwaffe 1996 97 mwaka gwaffe okyali muto naye netwerwanako era obwekalakaasa obwasooka ffe twabulimu nga tulina bakulu baffe nga Dr. Lyomoki honorable eyawummula waliwo n'omusajja omulala bamwitanga Nyangasi Dr. Nyangasi ali Luzira ba Dr. Gundi honorable bali omunsi Chris honorable Dr. Nwajira ndoza yali bachelor boy eyo mu North Coast zammwe nga ino ffe twalinga mu Lumumba of course which was a greater hall anyway akatubagirako ekava baali batuwaayo emitwalo 3 yakufunamu mmere manyi omusawo bw'obanga okola oluusi osobola okukola notali yakyamisana you work trans lunch ogenda okusitula bwoti omutwe nga saa ziri 10
naye ate nga ate waliwo ekirala kyoteeka okukola ng'osobola okufunawo obufunyi kadde katono ogende oli akantu olyokoddeyo okole nekyeggulu osobola okukimiisinga. Era internship kyekiseera ekisinga okubeera ekyakatuubagiro kubanga buli mulimu gwonna gwonna oteeka okugukola ate reporting buli detail neeteeka okugikola ate reporting. Ate noffe twalina batono mu kiseera ekyo, twali batonoko n'olwekyo nga duties osobola okuzikola 24 hours. Nakolako 48 hours nga siwumudde era nzijukira nasumagirirako mu maaso g'omulwadde nenodinga bwenti nga alina nodding disease. Kati mu kiseera ekyo bagambira nti emitwalo gyafe asatu bagijjeewo nenewuunya nnyo netwewuunya nnyo era bakulu baffe ne bajja babali omu nsaabo banuwagira ba Dr. Lyomoki nebagana edda tuteekwa kusitukiramu tuli basawo ne tuteekwa kusitukiramu. Mu training yaffe tebaatu training nnyo byakwekalakaasa ebyo kuba baatugamba omulimu gwaffe guli nobo olwekyo gugasa abantu ebirala byonna osobola okweresa no serving abantu naye bwe kyatuuka ku ekyo tugenda kubeerawo tutya banakugulira ne toothbrush n'eddagala ly'amannyo banakugulira onookola otya toonaabe n'ebintu ebifaanako bwe bityo bwali busente butono naye nga bwali butugasa era naffe twalinga basanyufu okubufuna kubanga after all ne mu ssomero wali tobufuna naye nga bakuwayo asatu obeerabeerawo okwo. Kale netuwa ultimatum netugamba tugenda kussa wansi ebikola era twabisaawo okumala ennaku ndooza 2 oba 3 ne batugoba nzijukira omugenzi Dr. Gondi yali omukulu by that time Namasaka naye yali akulira Mulago yali akulira Mulago Dr. Kaggwa Lawrence Kaggwa ba Dr. Kigonya balingawo era yali ankulira ku ward 4C tugenda ntunyonnyola naye nga twali tugambye tukatuterekewo skeleton staff abalwadde abali critical tubakoleko baleme kufa bagavumenti no twabadde tukayana byansimbi kwera twali professional ekimala naye ne bazizaawo netugenda mu maaso n'okukola. Kati no awe waviira ddala simanyi lukweje kugamba omuntu okiraba otya nti bano basawo beetagwa obwasirizi kababeere bannamagye mu training babeerayo naye wabeerawo akawunga wabeerawo emmere mugenda mu training eri rigorous musobola okugenda ne mukola emirimu egitali gimu naye nga olya onywa obeerawo bakubeezaawo naye bwe kituuka ku basawo waliwo ettima gye tutamanyi gye lisibuka. Oluusi tusobola okunenya abannaffe aba finance bajja kugamba nti okusinziira ku keeka eyo bwe tugenda okukitemaatema ntula ku budget committee naye minisita wa health yatugambye nti provision ey'ensimbi ez'okusasula ba intern teziriiwo sente teziriiwo era ffe nga health committee ripooti yaffe teyakubaganyizibwako nnyo ebirowoozo twagambye sente ez'okusasula ba intern bazireinstating parliament is reinstating era parliament eri convinced tuteekwa okuzireinstating. Parliament erina omulimu ogwo to appropriate okugaba sente eri government yetematema si kutematema okuzikakasa tusobola okukola ne adjustment tulina obuyinza obwo tematema ngate bwemala okutematema negamba nti kino kigende ewaabwe tugamba nti okay kino kisaanye kituukirire bwe kiti ntuwa ne gavumenti amagezi okusobola okuspendinga sente ezo okusinziira ku mitemwa egibagizze tusobola okufissa sente awalala mu kintu ekirala kyonna naye tulabe nti bano bo basobola okutwala emirimu gyabwe mu maaso naye ng'ekyo era tekijjeewo kakuku kali lwaki abasawo banekalakasanga bwekalakasa okusobola okuwulirwa lwaki abasawo babeera nga baagala eddoboozi lyabwe liwulirwe osobola okudeployinga poliisi n'amagye ne babafuira tiya gasi mu maaso direct n'okubakuba emigga egyenkaniddeawo abasawo kugamba ekintu kino kijja kwetamu abantu bwe twali emakerere dombo nasanga ovuddeyo nasanga ndozi ovuddeyo naye ojjukira abapoliisi bwe batta abaana era twali tuli twakula tetwagalira ddala kintu kiyitibwa poliisi
police our murderers, we shall never forgive you. Sije jali enyimba zaffe. Era bwe twali mu internship waliwo ya police eyajja olw'ekkonda lirire twalina ng'abayizi nti bano ba murderers baffe era twali tubalaba aleese mukyala we naye nga kikukakatako okumukolako naye ng'era oli omugamba nti mwe muli ba murderers baffe gwe genda omukyala mutulekere ategeere nti empisa zaabwe envundu kati tewali watalwala ate omukadde alina emmere yetabula gwatta kati ojja kujja osiisinya ettwe osanga omusawo gwe wafuuyira tiyagasi mu maaso obwo bweraliikirivu bwe nasinza nga yateekwa okutunga ekiwundu bakubye n'ekyasi obuzibu poliisi bwe batuuseeko nti bakola n'ebintu ebitakoleka nze njagala wano mujjukire omusajja omugenzi wa poliisi yali akola mulimu gwe ng'owa poliisi under command Ariyongo gwe bakuba ettoffaali mu mutwe n'afiirawo ako ke kabonero akooleka obusungu obwettumbiza obuli mu bantu poliisi engeri gye bakolamu emirimu gyabwe tekyali professional obasasira n'obasasira ndooza ekibasasuza kubeera ne wrath eri abantu kababeere nga abasawo babadde balina ekigundi ekiwandiiko kyabwe kye baagala okutwala eri abo obuyinza okwemulugunya ddembe lyabwe era pulezidenti yandibadde akola statement ku nsonga eyo tosobola kubeera president n'otuulawa mu makaago n'otavaayo sikusindikira mwami Ddomo aliko NRM secretariat sikusindikira government spokesman gundi oli aziyani msawo munamu Fono Pondo oyo tomusindika ate mu basawo kwa bayinza obutamulabawo bulungi oteka kubeera president wennyini nogamba ekintu kino ekikolwa kino kiyimirire era n'anenya abantu abo kwanga omuntu okukwata ekiwandiiko okukitwala okwemulugunya aba akukoze eki aba talina kyakukoze kakati abantu abo oba bazimbyemu mwoyo ki basobola okukola ebintu bisatu okusooka ebyobusawo okubivaamu nebibanyiwa ne babivaamu era wano mu Uganda osobola okusanga abasawo bwemba nga ntambuza bigere mu kikuubo wawawa mbasanga betwasoma nabo abalala baali basawo bagundi ba nurses naye nga bali ku birala nnyo basobozi babivaako dda abasawo bw'abanga tabivuddeeko omusanga bweru amalwaliro mangi nnyo mu US, UK, South Africa osijja kusanga bana Uganda Rwanda Kenya batugamba oluusi abakugu be basanga eri ate nga bawano ne President Museveni yasangako Dr. Obote e Germany atali Boto omugenzi nga is the expert yeri expert nga yatwala n'abazungu niba batuveeko eno ate tubasanga eri nga talina kyakukolera otaka kugenda through the system okusanga munna Uganda munno okukuwa treatment. Nina muganda wange okugatta ku nsonga eyo kuba kugobe tufiirwa nina muganda wange yagenda India mujjanjaba ne bamugamba nti omukugu nga bw'onootuuka oba nga lwaleero ne bamugamba nti omukugu ajja kujja ku Lwakuna yagenda omukugu okutuuka nga bamanyiganye baali basoma bonna wano kati ye dokita omukugu gwe balinda e India bakujja Uganda ne bakutwala e India ne balinda omukugu kyokka nga omukugu oyo munna Uganda kati India ogenzi wala nnyo nagenda okulaba honorable room Nairobi hospital ng'omukugu ava Uganda bava naye eno Nairobi hospital nga Mulago hospital bwebeera bwe twali aki so ekyo kyekyokubi kye basobola okukola kugamba diaspora naye tolowooza kaddu mukasa nti abantu baagala nnyo okubeera ebweru wa Uganda nsi nnungi by the way yandibadde nsi nnungi nnyo abantu baagala nnyo ensi yaabwe eno okugenda ebweru eyo tutunule kuwe forward ku kino number 3 bwe tunakyogera ku bugezi buli mwaka basobola okukola kwe kukola naye ng'emimwa gibali mu nnyindo ne bakola n'ekkonda epitirivu awo tebajja tujjanjaba bulungi ndowooza okitegedde so omulanga gutukubira gavumenti era nga tulina obusobozi ng'ababaka ba palamenti okukola ekisoboka mu busobozi bwaffe okwoleka gavumenti kino ekituufu ekyokukola naye bwe beesigaliza obuvunaanyizibwa okukola ekituufu kye tuba tubaadvise okukola nti 1 bwe gabeera nga amasomero g'abasawo mangi bakole control ku basawo bameka abasobola okubeera trained
ate twetaaga bangi okusinga abafulumya nanti tosobola ate kufulumya booto asapoti nange ndeetayo ekiteeso gonookizaayo mu kale Parliament. nze ekyo nja kizaayo Ekyange ojja kizaayo nja kyerabira waliwo emabegako wali security yalina shortfall sente zaayo president n'alagira nebatema ku education ku health ku agriculture zonna ministry zonna ne bazitemako batuukiriza obwetaavu bwa security mu kiseera kino nga tulina obwetaavu bw'obulamu lwaki mu parliament temutema kuwaakiri ku ministries endala zonna ne muteeka mu ministry y'ebyobulamu ekyo kisoboka naye omulimu gwaffe gubeera gwakuwa amagezi advisory in nature era nze nzijukira saalina mubaka wa parliament nali ku DP ku press conference ya Democratic Party nengamba by that time nenga nti nga tutunuulira engeri lakwena gye yali atemamu abantu n'abajjako emimwa nene nditekibuzo nenga nti bwekibeera nga kyetaagisa butawa ministries zonna sente esente zonna eziriwo nezitugamba tuzitadde ku lulwana lutalo luno mu mwaka gumu luggwewo kibeere guli leero lyakwata nnyo akati kubanga lyava na mu opposition ne bagamba Dr. Bayiga asaze eddiiro wali mu parliament nezisaaliyo nekikwata nnyo akati nagenda okulaba nti mwasala sente ezo era olutalo okusobola okunyenyesiza olutalo era lwaganirawo era twali ku DP press conference ne Professor Bill tugaanira kati ekisigadde kakati kuteesa nakkonyi banapulyazi bikulu baawulira naye bibasobedde anyhow ensonga esembayo yeyokukola planning abanaffe abali mu ministry ya health tubabuuza bani abakola plan zizammwe human resource planning mubeere nga mumanyi abasawo abasoma abasawo abamaliriza n'abasawo abagenda okuyingira mu mirimu ulero waliwo ekirowoozo President Museveni kyayogerako nti health center 3 ge malwaliro ag'amagombolola gandi badde gasobola okubeera neki n'abasawo ba doctors yes why not fe bwe twabadde katovu engogwe health center 3 twajjanjabya abantu 8 mu nnaku 2 wamu ne Dr. Kiyengo ne Dr. Omulala mwerabidde erinnya ne tusala hania ebizimba ebyandibadde bibita abantu nze nkukakasa abantu baffe bandibadde balamu bandibadde bakola nnyo naye kale intervention ya nnaku 2 record 800 people nga balwadde ne bafuna obujjanjabi kakati emirimu egy'obujjanjabi gavumenti etandise okugivaamu bulekwe egikwasizza abantu ba mwoyo gwa ggwanga akasembayo nga ngende wa Honorable Dombo bano nawulyako nga baga internship nti oluusi tebalina malwaliro gamala mwemwe abali mu private lwaki tebabawa ku amateeka gammwe gagamba ki omusawo bw'akolera internship mu private hospital taba musawo basobola okukyevaluatinga ekintu ekyo kubanga mu private health facilities ojja kusangamu ba consultant era nga basobola bulungi nnyo okumonitoringa omuntu n'okulaba biki byakola naye ekiri ku gavumenti amalwaliro amanene aga gavumenti n'amalwaliro amanene aga private for instance Zambia hospital Lubaga hospital bayintani bagenda era babasecondinga agagali ku level yo galeke naye ngamba agammwe nakyo kyandisobose kubanga ojja kusanga ng'omuntu asobola ate okufunamu ekinyuso ekisinga obunene omanyi bw'ate bw'obeera mu private ate ethics zibeera wagguluko kubanga it's business osobola okubeera ng'ojjanjaba naye ate ng'oli wakawowo okuba okusinga n'oyo ali mu gavumenti alindirira omusaala guli wano oteeka okubeera nga okola contribution ku musaala gwo directly n'olwekyo ate kyetuba tusobola okubateeka mu kiyinza okubeera ekyawaggulu n'okusinga mugundi kangende wa Honorable Dombo naye nekyo nkikutumye kitwale ku floor ya parliament mwabalina private facilities ezitali nga zino eza mission hospitals namwe baba basawo Honorable Dombo gwe mwogezi wa si mwogezi communications director wa NRM bonna aboogezi ba NRM ono mukama waabwe ensonga eyo mugirowoozaako ki abasawo gwe gulinga omutima gw'eggwanga bwe tunaatandika nti buli lwe boogera ku nsonga yaffe tubakola kiri kye wagambye naawe kye weewuunya poliisi nebakuba bukubi miggo na tiya gas tetulina ngeri ndala gye tuyinza kusolvinga kino once and for all mwami kaddu mukazi obwavu bubi kubanga tebukumanyisa akwagala abantu mutandika okwerumaaluma naye nga byonna biva mu bwavu
kakati tovola abantu Museveni ono alina ebigambo byajja asomesa ebimu nali sikkanya naye nga tuli mu palamenti naye ebbanga lyemaze mu bukulembeze ngenda nzikiriziganya naye alina ekigambo kyeyatugamba nti seek ye first the household income and everything will be added unto you. Ekintu ekyo yali kijja mu Bayibuli sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda naye ekyo n'akijjawo n'agamba nti sooka onoonye ensimbi ezawaka omuntu abeerera ensimbi mu nsawo omuntu oyo bw'anaabeera n'ensimbi alyoka anoonye ebirala kakati omuntu w'abeera obulungi ng'afuna ensimbi asobola okuwa omusolo gavumenti nefuna ensimbi ababaka ne bafuna omusaala ogwegasa ne basobola okuweereza obulungi n'abasawo ne babeerawo n'abasuubuzi abatunda ebyabwe omuntu wabeera n'ensimbi abaguzi beeyongera ne bizinesi nerabika naye kino namala kubeera mu konstituensi yange nenkola nnyo buli muluka nentwalayo amasanyalaze naye nagenda okulaba nga abantu babba mabbe abamu basanga ku muzigiti oba ku kyaki abbi amasanyalaze agayingiza basabba batendereza n'ogati esaala zino oba zinaatuuka nga amasanyalaze mabbe naye ng'ekireeta ekyo ki bwavu kale njagala nkubira omulanga bano babaka muteme empenda ezinasobozesa okubezesa abantu baffe okufuna ensimbi ezegasa tusobole gavumenti esobole okukuŋŋaanya omusolo ogumala n'okusasula abo beetaanidde okusasula n'abalyake gye bali nabo mubakwatemu omanyi mwami Lulume Bayiga ono mwagala nnyo singa namusabira nnyo abeere pulezidenti wa DP naye esaala zange ne zitakwatayo kijja kujja naye wanakugambye nti yakola press conference n'agamba nti gavumenti eteese nekonyi naye ate gavumenti bweteesa ne Mao yeekalakaasa ekya Comrade Mao tekwali kuteesa naye Comrade Mao yasitula ekibiina ky'abadokita Bayiga kyonna ne yeesoga NRM nakyo kyebakayanira nti you can't be a minister mu gavumenti eri ate nga neno gwe president general w'ekibiina kyaffe bibiri byanjawulo sebo so genda ku nsonga nze nteesa tegenda mu maaso nze nkulungamya badde mutunulidde kakati ebintu nogenda ne bitunuulira ne nga nti naye kuzimba eggwanga kuno kwogamba tunaalizimba tutya kubanga mu gavumenti eri ababbi abalyake abamabaati babakutte bali mu awo tujja kutuukawo kakati mu gavumenti eri abeeyagaliza bano ababaka bano saagala kubageya kubanga nange naliyo naye njagala nkubuulire nti ababaka bano ekintu kye basinga okukuuma obutiribiri ye bajeti yaabwe teri munamawulire teri muntu yenna yadde ye mubaka wa palamenti aliraba ku mbalirira yaabwe era bwe baba bagiyisa bwe baba bagiyisa bakkaanya bonna ab'NRM abanoonya engule na buli ki bonna bakkaanya eki era ku olwo omukago gubasaza mukaki mukabu kakati njagala bakozese ebyo bye baba bakola bayita abakulembera abasawo mu ggwanga kuba bino tujja kubeerawo no ku BBS telefayina tulombojje naye ngaasa tetugirina obuyinza bwabwe kati ogiweera wano obuyinza bwabwebwa bo kubanga be babaka baffe ffe tumala okulonda wali kyotasobola kukola ojja kujja wano ku TV otandike okwerumaaluma naye bo baweebwa obuyinza obuyita minisita bamubuuze bino bibuuzo byabuuza wano babibuuze minisita w'ebyensimbi babuuze minisita wa health si wakiri ebyo byagiro byayanga ku press conference ng'ateesa buteesa kati abikozese nga memba wa parliament bagambe eri kuno tugenda kubawa sente ye nga memba wa budget committee Honorable Dombo
olowooza tolina bw'oyinza okuyamba oba n'okwanguwa okusinga Dr. Bayiga yadde ali mu Parliament goli communications director wa NRM ekibiina ekiri mu buyinza. Olowooza Mr. President singa ebirowoozo nga bye tukuwadde wano n'ogenda bw'ofuna time n'obimuwa tayinza obibayinga ne kitubbulula. Ati constitution yakimanya nti abantu okubeerawo oteeka okubeera n'amateeka agakukwekasa oba agakusobozesa okukola ekyo kyokola. Amateeka ago genjugirako gaweebwa bano ne baba n'obuyinza bwa kooti. Teri muntu mulala yenna okujjako pulezidenti w'eggwanga alina obuyinza bwo bwenkomeredde nga pulezidenti oba palamenti oba akakiiko kaabwe akaweebwa obuyinza okuyita oyo yenna kuba kadize minisita n'amuyitirawo. No, made gagamba president ye. And another thing, ku bino bye twogera byonna president ye minister wa finance. Kyekyo ye minister wa finance naye bano ate gwe omutuukako mangu. Kakati ensimbi onakubulidde nti zigenda mu parliament ne bazikola batya ne bawaana obuyinza okuzikyusa awalala ne baziteeka awalala. Kati obuyinza obwo mubukozesa ki? Mujja walala ne muse wammwe kyokka kye mukola. Mbadde nsaba kumuddamu katono. Information sabeye. Information gitwala kubanga yo program ya bagunju. Yes. Okay. Kyenagambye Honorable Dombo ate communication director nti obuyinza obutubulina naye bubeera advisory era President Museveni nga Minister wa Finance mukuu yateekwa okufuna message eyo. Naye bino ebyoku appropriating gundi parliament eyinza okukikola. Naye omukulu olukyakugambye nti ate gwe toyogera bwogezi naye n'okuwuliriza kikwanguyira. Minister wa Finance oli omukulu Prime Museveni engeri gye muwuliziganye nnyo omugambe tufa ekibiina kyaffe kifa ekimbadde wano mu buyinza ne bakitwala olw'ensonga y'ebyobulamu buno oli ikeeka kunizo kakuze n'okugattira kakala Honorable Dombo nga bwe yakola ku basomesa nagandi abasomesa banga abasayansi mubawe bwe bati ne badokita bateekamu. Okay, kangambe abasayansi tugenga bwe yakikola bwatyo nga mu capacity ye nga head wa Ministry of Finance tayinza kitukulira n'atuyamba. Sebo kati nze nkugirwa okujjano njogere amagezi gempa mukama wange. Okay. Ate tugaweera mu lujjudde. Okay. Naye kakati tulina bye twogerako mu kibiina. Okay. Era njagala nkubuulire nti manifesto yaffe ng'ekibiina enkiiko zitula ne baga nti tutuuseewa. Okay. Kyekikola kyekitakola. Okay. Wabeerawo enkiiko ez'enjawulo ezituula nejjuzi twabadde mu caucus ey'ababaka ba parliament nga president abayise nga bagamba nti mwagala nkole bino naye kino tubikwasaganyiza tutya. Mu bompempe waliwo essuubi ku nsonga y'abasawo. Kakati essuubi eryo ne bw'ototuwa details. Essuubi weeriri naye essuubi lyaffe lisinga libeera mu palamenti kubanga yaweebwa obuyinza. Njagala babukozese bayite abasawo bayite minisita sinakindi basabe okusisinkana president bamubugambe nti ensonga zino kubanga ye omwami wa Bayiga Museveni abeera n'ebintu bingi nnyo byatamanyi oba byagala abakenkufu bamubuulire. Okay. Emirundi egisinga gye mbadde naye bw'abeera ne view naye n'ojja ne superior argument ng'ekola awuliriza era abuuza ebibuuzo ebiwera n'agamba kino kijja kitya kino obanga okikoze ekinaavaamu abasiyazi kanga mpe ekyokulabirako. Juzi twabadde mu kugundi ku teeka ly'abasiyazi ng'alikomezi ng'agenda kuliza mu parliament naye nagandi gasina bakuliza twagala tutegeere ensonga zino. Omwana omuto eyayitwalibwa mu kusiyaga nga teyeyagalidde kakati n'afuuka omusiyazi bw'avaayo n'agamba nti bankolako ebikolwa bino naye aba amenya etteeka kubanga abeera musiyazi kubanga baddeko okusinziira ku tteeka bwe yayiseddwa naye yabuuziza nti bw'atya nga ayagala aveeyo aloope. Okay. Amnesty eyo etteeka bw'alitaddemu ne tugamba nti ababaka ne bagamba nti nedda naga nti tolaba nti kati etteeka liba lireese obutawaana tirikugira n'oyo eyandivuddeyo ajja aloope ate mmwe wano ne muteeka mutaddewo nti obutaloopa nagwo musango. Kati ebintu ebyo byonna wetanga oddayo ku basawo
kale nga tuddeyo ku basabo njagala Mami Mayiga okwata esimu kubiri mu Museveni ogambe twagala kusisinkana faiga ababisoma ekisooka kiyinza okumwewunyisa ye nagali Mami Mayiga yakubye esimu enamba ogenda gimuwa eyono agimanyi nekulugu kweri kakati bwamala okumusisinkana n'amuwa views ze enteesa eyo ebeera nnungi nnyo njagala nkuwulire Mami Lulume mulina kye mufiiriddwa ng'abakulembeze ekyokwagala buli muntu okulaga nga wali ow'amaanyi so nga ate bw'osoma ebyawandiikibwa mukeera mu kereziya bulijjo abamu bakeera mu mizigiti abamu mu kanisa naye ng'ate ebyo ebyawandiikibwa bitugamba birala ate bye mubiddayomu mukola birala n'okugjayo pulezidenti n'alagira babawe obuwumbi 6 basobole okuzibaaziba era City Council yalwanye nnyo n'etandika kati okuyiwa ettaka era bw'oba olinnya bodaboda kati ng'akasana kaase bw'oba obadde oyambadde essaati njeru ŋŋangi otuuka ng'olinga ava ebusaabala kale n'ekyabasawo nekiera ekifaanagana ng'ekyo Kampala kakati ate abo abakubye ebyo njagala kubalagirira abo njagala kubalagirira bave wano bagende soko komyewe motoka yebadde guddemu honorable Dombo wajja okukakasa agambye mbwe ebinnya bino birabika bye Ukraine kati abo njagala kubalagirira yandi tuyambye nnyo n'amanya nti tuyugale abo njagala kubalagirira bave wano bayitire kamunyozira bezo ebikubo byaffe bayitire mu Ndeeba datika bagende Kabowa bakwate oluguudo olwo luyitire Nyanama yugi ya gavumenti era balagaya gavumenti ne taxi nazo za gavumenti kakati bagende bayitire mu Ndeeba bakwate Kabowa bakwate olwo oluguudo olwo luyitirawo ne lugenda Nyanama ne lugenda mpaka Zana omuvubi omulaba gavumenti y'abavubi kakati ensonga y'abasawo okulaba nga buli mukulu mu gavumenti takyasobola kufiira Uganda omuntu n'afa ne bamusaasaanyizaako sente zimutambuza ne bamusaasaanyizaako ezimujjanjabira ebweru ate ne bamusaasaanyizaako ezikomyawo omufu ebyo byebizibu byebimu nti tulemeddwa okuteekateeka abasawo baffe omuntu gw'onyiizizza ng'asoma bw'amala okusoma n'atandika okukola toza nti naye aba mukwesasuza kyebava baboggolera abalwadde olusooba yes nze nga senga wange mulwadde tubadde ekiruddu ng'ali ku oxygen wali mu intensive care naye ng'ate batugoba batuga nti mumwamuse ku 6 tibaka mwe basawo kitufe tumugjewo tuti oyo okumutwala gye mwagala tumutwala singa wankubirako Dr. Kabugo gyali ekiruddu nkugambye ng'ali ku oxygen asiza ku byuma takyasobola kwewanirira naye nga batugamba nti ennaku 2 zamaze wano fe kyetukoze tukikoze tests zonna tuzikoze tetulaba kimunuma kati mumugjewo mumutwale ku 6 mbuza kati nze atakola wano mugjewo ntya so kyenjagala okugamba nti byokwogera tujja kubyogera gavumenti ekole enteekateeka nzi kintu ekyansanyusiza pulezidenti yagambye nti mwe abakozi ba gavumenti mweteeketeeke tugenda basalako n'emisaala kubanga bali bwe bagaana tuwa obuyambi tujja kuba tulina kyakkola ffe tumugaa tokoma basala musaala n'obungi busaleko kigaza baminisita 15 kigaza ababaka ba palamenti 15 njogera ne bano webali babe ba palamenti nga bawulira kigaza 15 Wakiso district mwendi yokeli n'abakansala abakika ku district ndoza 14 bonna baki era abawulira benyini bakayana nti sente ze balocatinga mu district ezisinga zisasula misaala gy'abakozi kitegeeza ffe bannansi tituzifunamu district eneekola etya ekkubo ng'ate abakozi bayitirivu bangi bala abasomesa bakansala bangi so osajja singa kuzisaasanamu ebyo singa bagenda babikende yes zisobola okudda eno ne zirabirira abasawo nze awo musawo ne ŋŋenda mu ddwaliro
nga nja kusangayo eddagala n'abasawo ngenda kubasangayo ate nga basanyufu banzijanjabe nzire kankole emirimu akasembyeyo nako kakulu nnyo obasangeyo nga basanyufu banzijanjabe mpone nziremu nkomewo nkole emirimu nsasule omusolo gavumenti esobole okuzimba enguudo naye ati tufiiriddwa abantu olwokuba omuntu afunye akabenje bamutuusizza emulago abasawo tebaliyo nabo bagenze kwebaka kuba abanyiivu sina kwebaka mu kiriniki zaabwe gye bayiyiza kakati abaliwo ebikozesebwa tiwali kirali ekivaamu omuntu nabeerawo natuluka gwe baleesassa ekivaamu ng'afa ne mufiirwa omuntu omukulu omunene omugezi naye olw'okuba enteekateeka ebulamu sijja kgenda mu biwanvu naye kyemanyi bantegedde Honorable Simbwa naawe giyitekeyo abasawo ekya bajeti ogikatinga tuteme eno neeno kyekinayanguwa sijja kutunuulira nnyo kya bajeti kuba mmanyi nti obusobozi weebuli obusobola okukola ekyo Dr. Lulume yamanyi muwendo gwenkanawa kuba yali ku budget committee ali nga musawo era ali ne kakiiko k'abasawo yasobola okutuyamba oba okuyamba eggwanga okumanya muwendo gwa ssente mmeka ezeetaagisa naye ekintu ekikulu nze ku lwange kiggwa mu biti nga bisatu ekisooka be bantu abalowooleza gavumenti buli ministry oba buli kitongole abantu abo be twakwasa obuvunaanyizibwa ng'abakozi ba gavumenti okuteekayo ebiseera byabwe okulowooza kati naddala ng'abali mu ministry ya health kuba twogera ku basawo nti baani abalowooza nti intern alina contribution nene gy'akola era bw'okaliculatinga mu percentages by intern bagatta ki percentage yenkanawa ku bujjanjabi bw'abalwadde mu malwaliro kati bw'omala okumanya ki kye bagattako n'omanya nti bwe batabeerawo ki ekiyinza okubeerawo era n'omanya nti singa tetubayambako kuba facilitatinga kukola internship yaabwe nga bwe bajjanjaba bagenda kubeera bayivu kwenkanawa singa tobayambyeko bagenda kufuna bukugu bwenkanawa era banaagenda mu malwaliro nga si bakugu bulungi bagenda kukosa batya ebyenfuna byonna kati abantu abalowooza bwe batyo nga balowooleza gavumenti mu Uganda bakyaliwo bwe bawe bali ne balowooza ebintu ebyo balowooza biwulirizibwa era biteekebwa mu nkola ekyo kimu ekyokubiri baani abatulowooleza ze tuyita national priorities ebintu byetulina okusoosowaza baani aba bitulowooleza kuba simanyi budget kyekyo lwaki mbadde mbuuziza Honorable Dr. Lulume naye bw'otunuulira ssente mu health department oba mu health ministry ezigenda ku bintu ebirala bw'obitunuulira n'obigeraageranya n'ekyabayintaani ekyabayintaani kyekinafu ennyo tugenda kuwa ndowooza mu budget yeno eddako gye baliko gye bakola tugenda kuwa dokita ono omusoga abakola eddwaliro wano e Matugga erigenda okufulumya eddagala lya malaria tugenda kumuwa trillion more than trillion kumuwa gavumenti egenda kubayamba kubanga eddwaliro lisitoolinze kati baminisita bagendeyo ne balambula Honorable Katumba Wamala Musenero n'abalala bagenda ne balirambula era ne bakola lipooti basindikibwa cabinet bagenda mu obuwumbi obusukka mu 1,000 private business bagenda giteekamu obuwumbi obusukka mu 1,000 okusobola okukola eddagala ate eddagala ligenda kujjanjabisibwa abasawo be batayambye kufuna bukugu kuba basezeeko ekkonde lya internship nakiri ekigambo singa tubadde tuwandiika private business kibeera mu courts bwe kiba nti basobola gavumenti etoole obuwumbi 1,000 ebuwa omuntu ali mu business eyiye business yiye kuba amala okukola eddagala alibaguze siwulirangako nti UDC eyinamu emigabo ekyo sikiwulirangako mu kampuni eyo kati oba teyinamu migabo twakola etteeka nti UDC ye investment arm eya gavumenti whereby nti singa gavumenti eraba weeyagala okuyingira emigabo egyo UDC eyina ogiddukanya enteekateeka ekolebwa mu nteekateeka eno yaliwo nga Honorable Katumba balambula saalabawo nteekateeka ya UDC so n'olwekyo nze ku lwange ensigala nkakasa nti eri private business kuba yakolebwa muntu kinoomu private
kati tugenda muwa sente kati kyege nti baani abasetinga ebintu byaffe byetuyita priorities kuba bwe mutula mu ministry nemugaa nti oyo akawumbi tukamusi kawumbi buwumbi 10 katabalika nemugenda pineti nemumuweezize naye n'ateeka eri nemugenda jo sudiru kati mu budget mu parliament bagamba mutuwe nyongereza naye twazikozesa dda sudiru nemukuba obuwumbi 8 obuwumbi 8 azimbe conference kati bw'otunulira sente engeri gye zigabanyizibwamu nze ku lwange sisuubira nti sente zezibuze. Honorable Simba oli mu wa NRM. Abantu tebatunulire nga NRM ekyayi bannayuganda okutuukaawo bwe kiba nti Sudiri okuzimba conference hall ya hotelo ye is a priority mu muwa obuwumbi 8 nga ne parliament tebuyisizza nga parliament tebuyisizza ne mubuyisa mu nkukutu ne mbumuwa abasawo abakola ku bulamu bwa bannayuganda abatulaba bo ne mubakuba miggo nga bagize wali abantu oba security tebagala kukyayisa musajja ono w'enkofiira. Nze ndi wa NRM naye siina buvunaanyizibwa mu NRM naye ekituufu kiri nti NRM is doing a disservice mu bintu ebimu ku bantu baayo kubanga ebyo byonna ababikola byenjogeddeko mu bumpi ogambye efuuse gye basuubira obuvumuzi wavuddeyo bassi kuba kati tunuulira mukulu mukyala Musenero yaweebwa obuwumbi obusukka mu 3 okunoonyereza kukola eddagala erigema covid naye abakugu baatugamba nti temubeerayo na ssuubi mu myaka 15 temubeerayo na ssuubi naye ate n'ekiriwo nti bwe baanoonyereza baazuula nti naye kennyini talina kye yakozeewo ku buwumbi obwo amakumi ameka era we nawakanira ne pulezidenti taprotectinga badi banguzi era namuweereza ku Twitter ye ne mugaa nti waprotectinga Musenero obuwumbi 3 katunulamu obuwumbi 3 obuwadde Musenero agenda kunoonyereza ku kintu 1 ekitagenda kuvaayo 2 priority kuba covid bwe bulwadde obwajja tetumanyi oba bulibeerawo emirembe n'emirembe nga senyiga bwe yajja katugamba nti sente ezo singa zakwatibwa ne ziyamba okutraininga abasawo kubanga mu health sector abasawo component nnene nnyo tesobola kubeera complete nga tebakola ki nga tebaliimu wano bwe tulabye National Health Service eyamwa Bungereza badde nabo beekalakaasa olw'emisaala naye olabye ensinga ebafaako kubanga ekimanyi bulungi ntosobola kumaliriza lugendo lwa byabulamu ngo ennyingo y'abasawo tekola ki teriimu oba nga si nsanyufu kati nze y'ensonga ey'okubiri baani abasetinga priorities then ensonga esembayo yeya Honorable Dombo gyayogeddeko sente nnyingi singa olwali tukola audit mu ministry y'ebyobulamu sente ezifiiridde mu ministry weezibbiddwa mu ministry y'ebyobulamu butitimbe na butitimbe mu covid ministry y'ebyobulamu yokka eteekwa okuba nga yafiirwa mu sente ezisukka mu biliyoni mu triliyoni kubanga abazungu baatuwa sente batuwa biliyoni $. ne bannayuganda ne basonda ne sente ezibbiddwa mu ministry ya health ezo tezimanyiddwa ki muwendo era baatulaga abantu manyi abantu baba bamanyi kyovola bakoze eno gundi gyoyogeddeko eno ey'ebinnya omwoleso ebinnya byayitiridde obungi Honorable Dombo abadaga nti biri okuleyini kubanga omuntu si kyangu kisuubira nti bwebityo bwebukola ki bwe biri wano mu Uganda kati ne wali mu covid abantu aga flats z'abakulu apartments nga zidduka era ojjukira omanyi president bwe yasiba wagonde hardwares tebaasibwa mu mirimu egitaasibwa ate nga byavanga ministry of health bwe bawabulanga president abatunda ebizimbisibwa tebaasibibwa kubanga emirimu gyalina okukola ki gyalina okutambula kati so sente mmeka ezigenze ministry so singa tukola ku bintu ebyo ebisatu ensonga y'abasawo yandiwedde priority zaffe abantu abalowoleza eggwanga n'okkendeeza likeji n'obubbi mu gavumenti. Bwana Kadumukaza esebo njagala nzikiriziganye ne Honorable Simba ekisooka njagala nebaza bannayuganda kubanga nali simanyi nti abantu basobola okwekalakaasa ku mitimbagano ne bacreatinga impact era ne wabeerawo ekikolebwa. Dr. bali omu nsi yabasuubiza etteeka erigenda obbavunaana abaanika obuswavu yagaye nti agenda kuleetawo etteeka erivunaana abaswaza eggwanga lyaffe ku mutimbagano nga bukulu spaya ne banne nga
bajjayo ensonga eno tekinologi bwajja omera nekyemuyiga kati abantu bakize nti ogenda ku street oyonone emmere y'abantu si kyekikulu oyinza okutuusa oyinza okutuusa obubakamu nga oyise mu makubo amalala nzijagala kubeebaza olwekyo. Ekyokubiri, Mwami Simbwa ekigambo kyayogeddeko ekya priorities wali okyaziza ku mukungu wa Kabaka ewuwo oba bishop father bakyaziza abawe kakati oba minisita oba president bw'oba onokyaza omugenyi ewuwo weesanga ebintu ebimu wandyekoledde oba abaana bo bivaako n'oyagala otereeze omugenyi asanyuke. Ekyo si kikola kya butiitiizi kyovuddwe olaba nti ne mwami bali omunsi yeekalakaasa ng'ayogerera gavumenti nti mulaga mutya ebinnya ebikyafu muswaza gavumenti ate abagenyi bali kumpi kujja. And by the way waliwo minisita edde yayogerako bbanga sidde ne mwaka oba guwedde yagamba nti bwe baali bacomplaining ebinnya naga nti ebyo ebinnya nabyo tourist attraction mbu nabyo biyireka abalambuzi yali abalaata okwali kubalaata nga anyumya minisita abalaata nga ali ku press conference kakati omanye Kenya waliyo minisita nga bamuyita baali bamuyita oloyitiputipu nga mwami musajja mu Masai ng'ebyuma yabiwumula amatu n'enyindo nga yisizaamu ekyuma. Bwe baali mu palamenti mu mulembe gwa Njonjo minisita ono yali minisita wa tourism kati Njonjo okumujerega n'aga nti ne minisita engeri gy'alabikamu he is a tourist attraction itself. Ono n'asituka n'amugaa nti byoyogeredde mu palamenti njagala obiddemu nga tufulumye wabweru olabe kyenyiza okulaga. Kale njagala ngambe mpulire Mwami Simbwa tinatuulira bwa Museveni ng'ayogera ng'omukulembeze w'eggwanga nga tuli mu COVID ng'abazungu batuliddemu olukwe bagambye nti vaccine balina kugibwa abantu baabwe okusooka bawone. Naye ng'Abafrika bonna buli omu atunulidde munne naye baali tebabalidde mu lukwe. Charity begins at home. Kati Mwami Museveni mu mbeera efaanana bw'etyo nga naawe olina okunoonya vaccine eyiyo oyinza okulowooza nti bw'oteekamu obuwumbi 3 enkya vaccine erabika. Kakati naye ono mwami ng'omutendeke omusawo. It goes back ku Honorable Simbwa kyagambye nti abalowooleza gavumenti. Soko owulire mu kiseera ekyo oba olowooza obanga baganidde vaccine yaabwe Mwami Museveni yayagalako n'okuleeta badokita okuva e Cuba nga bano beddiimye naga nti ku ssente nnyingi nnyo naga nti oba beddiimye wakiri katuleeta Abacuba naye yagenda okubalamu nga tekikola. Kati and maybe Mwami Museveni waliwo abamuadvise nga n'abiwulira ono Honorable Simbwa ayinza okugamba okulowooleza gavumenti. Ffenna tuli wano sooka olindeko mukulu gundi Lulume Katono nziremu ekyamukulu Ddombo. Ffenna tuli wano tufiiriddwa ku bantu abatukwatako ennyo betulumirwa ennyo. Kati ogenda n'otunuulira kitaawo oba nnyoko nga bamuteekayo oba mwana wo n'ogamba ensi eno naawe bw'oba tolowoozezza nnyo oyinza okwesuula mu ntaana naye nga tikisolovinga nsonga. Kati ate bw'oba abantu bazze okukuziikirako ate mulina okutegeka okulya kulowooza. Kati abo beŋŋamba nti ne Pulezidenti Museveni bw'omuteeka mu kiti eky'abantu abayinza okulowooza nti vaccine egenda kujja enkya olw'okuba omuzungu akumye eyiye critical thinking aba yesuula mu ntaana. Dokita ayina kabadde agamba kamalirize kino kigambe dokita ono kubanga ye mutendeke. Omanyi okuddukanya gavumenti si kyangu kubanga ebirowoozo bijja okusinziira ku mbeera eriwo. Naye bw'otunuulira abazungu we batuuse nze juzi nali ntudde mmira eddagala n'eddagala ly'emmira naye empeke ezo we nzigatamu sente z'emmira buli wiiki nembazaamu average namba y'Abannayuganda bayinza okuba nga bali ku mpeke nembazaamu sente zebakozesa nga ddala tuteekeddwa obanga Afirika edina okusurvivinga
okuteeka omutwe mu kukola eddagala